Omulimu gwa bodaboda guze gugugulanya gavumenti naddala bw'ekituuka ku bukulembeze n'entambuza yaagwo. Abali mu mulimu guno bazze beeyawulamu okutuuka okutondawo ebibiina eby'enjawulo, wabula nga kino kyali kisubirwa okutereera oluvanyuma lw'abakulu okuva mu kitongole kya KCCA, abakulembeze ba bodaboda n'ebitongole ebyokwerinda okusalawo ne balonda obukulembeze obwawamu okumalawo enkaayana zino n'okukulaakulanya omulimu guno mu ggwanga. Fa mu buwombeefu Minisita Shofa Togabye Kabuye kwata akabinja kaka 2010 okazeeyo tulina obujulizi constitution weeri wano eraga abo abasajja Mabweje Frank Kawawa Rashid n'abalala bonna bakulembera amadivision 5 ngabo mwabateekawo ba 2010. Olwaleero abagoba ba bodaboda akabinja akalala akayitibwa ka New Generation bayise bannamawulire ne bategeeza nti omulimu gwabwe guzzeemu okulumbibwa nga balumiriza minisita omubeezi wa Kampala okuvaako obuzibu. Tofa ng'ekizimba tekinasamba ddagala tusaba kwata akabinja ka 2010 okazeeyo tukusaba ffe nga ba bodaboda tugenda kutereeza omulimu gwaffe n'ekirala Shofa Togabye Kabuye minisita tovuga bodaboda mpozi nga naawe wafuuse muvuzi wa bodaboda. Era bwe twamala okukkaanyanga ebibiina ebyali birwanira obukulembeze mu Kampala, gavumenti n'ekakasa bukulembeze bwaffe ng'eyita mu minisita waayo wa Kampala kuba obwo bwe bumu ku buvunaanyizibwa obumuwe bwa ssemateeka mu tteeka erya KCCA Act. So ffe ng'abavuzi ba bodaboda abo abakulembeze bali mulimu ssaawa eno gavumenti yakakasa bukakasa antegeeregana yafuba kukkaanya kw'ebiwayi ebyali birwanira obukulembeze mu bano nga bakulembeddwamu Muhabuzi Emmanuel n'abalala bagamba nti baagala gavumenti ebaterewo amateeka agalungamya omulimu guno wabula si kubalondera bakulembeze nga bwe tutuukiridde ssentebe ow'aba bodaboda mu Kampala District Mabweje Frank banaabaanukudde. Bwe bumenyi bw'amateeka obugenda okujja mu gavumenti kulwokuba mutulekeredde tetulina tteeka lyonna litukola ki litutwala. Gavumenti ekyo kyembadde mbasaba era mbasaba eddembe lyaffe mutukkirize tulonde abakulembeze betwerondedde nga si minisita kubanga yatulondedde. Wano nsaba gavumenti eveeyo ng'etteekerateekera nga ne parliament kweri eyise etteeka omulimu gwaffe gwongereko value obukulembeze. Tulinde etteeka erirungamya omulimu. Ffe bannannyini mulimu ate tetusobola kuleka mulimu kusigalawo nga guli nagalaali. Tuba tulina okwerwanako ne twefaako ne twekolamu omulimu okulaba nga ffe kennyini twetereeza kuba guno omulimu gwaffe era gutandikira ku ffe. Bano bagamba nti obukulembeze obwalondebwa bukwata bodaboda z'abannaabwe ne bazitwala mu bifo ebitamanyiddwa mu mateeka era bano Mabweje nabo abaanukudde. Tube nnyini abakola omulimu gwa bodaboda muleme tujingiwazanga nnyo nti ate nakoze kino mulekerewo okukwata pikipiki ate mabegeeyo ne tubalaba nabo bassebo omulimu gwa bodaboda bwamwe oba gwaffe. Si mumativu nangeri pikipiki ye gyekwatiddwa mu ng'eyisiddwa mu mbeera ya kugiwamba. Nze ng'omukulembeze musabadduke mu mbuga z'amateeka avunaana oyo yenna naye ffe mu nkola yaffe bw'oyimira ku siteegi yaffe ne ku siteegi zonna mu Kampala tulina enteekateeka n'enkola mu mulimu ey'okuzza mu bannaffe empisa. Kyovula buli stage gyogendako osangako olujegere. Mu nteekateeka y'ekibuga Kampala waliwo stage za boda ezirina okuva mu bifo nga awali yafeesi za gavumenti n'ebifo eby'enkizo nga poliisi n'ebirala era ng'omwogezi w'ekitongole ekya KCCA Simon Kasiate agambye nti enteekateeka eno balina we bagituusizza. Kasiate atubuulidde nti etteeka bano ne boogerako abakulembeze ku ludda lw'ebyobufuzi mu KCCA balina we batuuse. Ababagamba ekikyokola oba bebakubaganya nabo ebirowoozo okulaba nti industry yaabwe etambula mu maaso mu ngeri gye beenyumirizamu bonna. So abantu abo bonna aba stakeholders abo bonna tuli mu kwogerako nabo abakansalazi baffe bali mu kutema empenda na kubeebuuzaako ki kye bandyagadde ddala okubeera mu tteeka eryo neera bwe tunatuuka kaseera okutuula nga. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.